Kino ky'ekibira ky'Insowe Central Forest Reserve ekisangibwa mu disitulikiti y'e Gomba ekivuddeko embiranye wakati w'abantu gavumenti be yawa olukusa okusimbamu emiti n'abagambibwa okubeera abalaala abatamanyiddwa gye baava ne basalawo okusenga kuno balundireko ente zaabwe. Ekibira kino kyali kisaanyeewo olw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma ebibira ki NFA be kyayita abasenze wabula mu mwaka gwa 2017 waliwo abantu 55 be bawa layisinsi okusobola okukizzaawo nga basimbako emiti gya kalitunsi ne pine nga ku hectares 4,635 basobodde okusimbako emiti hectares 2,308. Kigambibwa waliwo abalala nga batuuze mu Gomba abawerera ddala 175 nabo abaweebwako yiika 25 buli omu okusimbako emiti wabula ng'ate kyewuunyisa okubeera nga waliwo abavuddeyo okugamba nti ekibira kino balinako ebibanja ng'era batandise okuzimbako n'okulundirako ente. Abo nno buli famire yaweebwa yiika 10 hectare 10 ze yiika 25 buli famire era ezo ne zikola hectare 1,705. Hectare ezasigalawo ezaali 2,208 n'omusobyo zezo ezagabaganyizibwamu ne ziweebwa abasigansimbi okusimba emiti ku ttaka ly'Ensowe. Emiti egisinga gikuulibwa mito nga n'egyali gisituseemu gyatemebwa. They are almost the same size, but they were all removed by these people who made that camp there. These are the trees which were removed, and the whole entire area, actually remaining one, another one is there. They have destroyed all the trees we planted last season, which last season was from August. We had invested 60 million in seedlings alone, leave alone pitting, planting, management. Emiti egigenda okuba mu reserve gyonna gigenda kuba gibalirirwamu akasekalamba n'obuwumbi nga 1.1 trillion. Obutalikivu bwaffe bwe buvaawo nti tulabise ffenna awamu ng'abasimbi b'emiti okulabika nga sente zino zitufiirizibwa. Olwaleero abamu ku baweebwa layisinsi okusimba emiti ku ttaka lino nga bali wamu ne poliisi batuuse okutangira babadde batandise okusaanyawo ekibira kino. Eno basanzeemu emmotoka ekika kya ELF ebadde egenda okutikka emiti egitemeddwa. Abamu olulabye abasirikale ne basalawo okuteekako kakokola tondeka nnyuma wabula bano bagobeddwa okutuuka lwe bakwatiddwa. Waliwo abagezezzaako okuwalira bano bayisiddwamu ensambagere. Bagezezzaako okwewozaako wabula nga buteerere. Anguzaako buno buti obukola ki? Obusembayo waggulu. Ani akuguza? Mutolo. Abasimba emiti balumiriza nga bwe waliwo abantu ab'amaanyi abakolagana n'abalaalo okugezaako okwezza ettaka lino. Invaders are having support of armed people. Purportedly they say they are from SFC, and indeed last month the SFC commander was here together with IGP. Batubulidde nga bwe waliwo abamu ku bali bakuuma emiti gino abaakubwa abalaalo nga mu kaseera kano baasigaza mbale. Gomba n'abakozi baffe era baddukako ku sayiti ennaku zino tebakyabeerako. Obuyumba obwo ne babukuba ne babuteeka wansi n'abakozi ono baali bamusse. Ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba Godfrey Kiviiri atubulidde ng'ensonga z'ettaka ly'ekibira kino bwe zaatuuka dda eri omukulembeze w'eggwanga. Yasindikayo esooka nesindikayo Kiconco kanso wa president ne biwange bimusobedde. Prime Minister najja ng'akoze research eruda n'eruda, yakola research mu ISO n'akola research mu CIA ne CI ne ba CID bonna baaliwo ne NFA yennyini ne mu local government ne report neevaayo ng'egamba nti abantu bonna abaalimu edda abo 207 mu Nsowe be bamanyikiddwa naye abasigadde tetubamanyi. Era Prime Minister najja n'abagoba n'agamba abaaye muddeeyo kubanga buli omu alina gye yava. Abakwate batwaliddwa ku poliisi y'e Kanoni mu disitulikiti y'e Gomba gye banaggyibwa okuvunaanibwa.